God have mercy upon us. Yes, ndowooza obiraba. Abaana tebatudde. Ebintu babirengera era babiraba. Bakozesezza akafaananyi ako okulaga omululu abasajja bano gwe bayina. Abo abasatu obalabi. Nno si bokka naye nga nti opposition mu ggwanga Uganda naddala be tubadde nabo emabega eyo. Bulijjo batugamba nti abantu bano abamu be batusibyeko Museveni. Era nga babagamba nti munnange abantu bano abamu tebalina kigendererwa yadde n'akamu eky'okuggyako President Yoweri Kaguta Museveni. Instead bo bali mu kweyoolera mu titimbi gw'ensimbi basigale nga bamukuumira mu buyinza. Omwana agenze n'ayogera ekigambo n'agamba nti bana NUP batuwaana okuwoza nti naye singa akatambi ketwalabyeko nga ab'opposition abamu nga bali batudde ku mmeeza ne President Yoweri Kaguta Museveni nti singa simanyi essaawa ya kakati tikyandibadde kitulidde. Mmwe temulaba nti twogera nnyo tulina ebigambo bingi era tuwooza buli musango ne tugusinga. Naye singa omwami ono yerabikiddeko mu kafaananyi kano waggulu. Hey! Singa kale tufumbya meyaji aba TV10 simanya bichani bano bichani alinga zolozolo kuliko sima bano ba Gashumba Mugole, Gashumba Furanka, kuliko bano batambale junior. Singa buli omu mudomo kasaka gwe guli mukuba. Mbakasa omukulembeze waffe aline chairman wa iPod Museveni mbakali na yatu wali mu butebe wali obutebe bukalukalu obo mbakali nganafa kye tufa kasende ka iPod wakati buli mwaka tufuna billion estaka wansi wa 5 buli mwaka ng'ekibiina okole emirimu gy'ekibiina ne bisigadde byonna mu mateeka n'abasigadde aba FDC n'abasigadde bazifuna. Wabula mukobeza agambye billion za 5 muzisigaze mba mwagala funa kifaananyi kyange. Mulage ensi tulina democracy w'ekimementa okategeddako. Nagamba musigaze billion za 5 tujja kukalagana n'abantu bajja kusonda 10. Hey! Simanyi kumanya guno gwo mukulembeza okutujjono mu bulago. Banange walabayo oyina tochi teri amanyi fo wasala okulembera ffe katugoberere. Mutuufu obanga bamwogerera okusonda ensimbi ate singa yalabikiddwako nga batudde wamu ninakyemalira. Era omwana avudde n'agamba nti bannange mutunule bulungi mulabe abaagala okuggyako omusajja ate be batudde naye ndowooza bateesa naye bamubuuza atubuulire tujja kukuggyako tutya. Agambye nti opposition muli kuki 7 ababola abatudde ne mabbali bebo aba opposition buli pata jomanyi ngojeko his excellence no Kyagulanyi Ssentamu eyaganyo biyingiramu kati ono ali ene bali jajja mwami kakati yate go bagenda okujjako kati waliwo omukago ogwa iPod simanyi baba bateesa kinengo omulamo gonna ogukulembera mu byonna kuba kumanya ngeje bagenda okujjako mukulembeze n'okutwala Uganda maaso. Never bazona ku Mukama Katonda lya tusindikira his excellence mbyobufuzi bya Uganda. Bannange yatuzibula amaaso. Bye bino ebintu ebya happening angedda. Kati nange kenyini nebuuza senga nange ndimono kasasiro. Ongamba otya nti mwagala kujjako omukulembeze aliko. Mbwate omukulembeze abayite. Muteese egeri y'okumujjako mubulira obukodyo n'engeri gye mugenda okutwala Uganda mu maaso. Never mukutu yakola banna Uganda. Omuntu yakola banna Uganda ze mundeke ebino ebintu bisekerwa. Bino ebintu byakusekerwa byerere. Mbukati wano bali mukuteesa ngeri gye bagenda okujjako omukulembeze aliko. Kyokka bali mukubuulira obukodyo bwe bagenda okukozesa. Okujjako ono gwe baloopero no wano oti ngati kati mawa ngambye agenda kunjijjako bw'ati. Mpuuga agambye agenda kunjijjako bw'ati. Akena agambye agenda kunjijjako ati. Nsereka agambye agenda kunjijjako bw'ati. Nange lwakubenjala ennuma obangwe mazirwe naategeera sibalina kumanya. His Excellency Mukama Katonda we bali kujjambya abufuzi bya Uganda watuzibula amaaso nango omuntu kati eyagenda mu kibiina n'ensoma singa ndi muono kasasiro boga so omwerere kakati abaagala okumanya ensonga lwaki nupu tuli mu kusonda sente z'okuba campaign ekinyusi kiva wano. Bobi Wine buli eyesimbyewo kwa president alina okugenda mu mukago gwa iPod mbwaweeyo ensonga ze nayogere buli manifesto kale ebintu bwebitowe bitebe ekisiru simanyi nnyo
naye ng'olina Bibuuli oyo omukulembeze aliko. Kati mbadde baagala mu His Excellency agenda atule ne Museveni amubuulire engeri gy'agenda okutambuzaamu Uganda. Ko ye sijja kugendayo. Museveni n'agamba atajja yenna tetugenda muwa ssente za campaign. Ko ffe tewali buzibu. Ssente ffe tuzikola katuzisonde tuzimuwe kuwulira bubi. Era wenjogera saawa eno ssente tuli mu kusonda ennamba baazibawa. Kati mumadde musuubira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja atulemu oyo katemba wammwe. Buliti abagala okuggyako Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni batudde naye awo simanyi oba bamubuuza munnange tubuulire tukugyeko tutya oba naye nga nze naawe. So omuntu eyaganye ye mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagambye nti nze ebyo sibiriimu, sisobola kujja nga njagala kujjako ate nsooke ntuule naawe nga nkugamba ki nti njagala kujjako weetereze. Yabiganye ate nga tuvuddeko ab'NRM beeyongedde okuba nga bakola effujjo ku NUP bajjidde ate munnange posa zaabwe ne baba nga baziggyayo era zonna ne bazitaagwataagula ezimu ne baziyuzaayuza ebimu ne bakuulita nabyo. NRM mwatukozeeko effujjo lyo mwali tukozeeko musajja wange mwamumenyemenyedde ebipande Pulezidenti wange naye wuuno Kyagulanyi Ssentamu mwamumenyemenye ne mumukanyuga mwala lwakuba owammwe ajja e Kasokoso. Era naffe twongera obbategeeza ffe abatimba ebipande bya Nuupu mu kira effujjo lye mwakoze e Kasokoso ne mumenya Meeya Maiso ne mumenya ne Pulezidenti waffe ebipande byonna ne mubimenyamenya lwakuba mumwagala otimba ebyammwe. Naffe twongedde okubategeeza nti naye tetujja kukola ffujjo ng'ate mmwe lye mukola ki nga mmwe lye mukola wabula omuntu gwe baagala tebamugulirira tebakola bino. Naffe tulinze Kyagulanyi lwanajja, tulinze Kyagulanyi gwe tutawa yadde ebibiri atatuwa yadde ekikumi gwe tutakola ki naffe tulinze lwanajja tujja ssanyukira wamu naye. Anti mwe mutulaga nti muli baakabi naffe tujja kikola tusanyuse tumusanyuse ate ffe tetujja kukola bino bikasasiro bye mukoze kumenyamenya bipande byaffe ne mubikanyugamu. Ffe tetujja mmenya yadde kintu kyammwe na kimu yadde mutusosookereza tubeere nga tukola ki nga tuva mu mbeera. Ffe tuli bakkakkamu, omuntu gwe baagala tebamugulirira, muntu baba bamwagala kyebala tumujja ne muwala bwe mwamukanyuza kati ngenda kijjayo nkizzeyo nkitimbe biruma abayaaye nze nkubuulira. Ndowooza obirabye naye nga jjukira batugamba nti guba musango okubanga osanze posita ng'ezo nga babiwanisa ebifaananyi bwe bityo n'obuyuzaayuza. Bulijjo babitugamba naye munnange ku NUP gwe si musango kubanga munnange bo ndowooza balaba nti yo NUP yo esaanidde okuba nga ekolebwako effujjo bagikole buli kimu kye baagala anti be bali mu buyinza. Nga tuvuddeko eyo munnange omwana avuddeyo n'aviirayo Norbert Mao n'amutabukira nti Norbert Mao yavuddeyo n'aba ng'ayogera ebigambo bingi simanyi mbu Katonda tayagala simanyi kukola biki. Omwana n'amugamba nti osaaga zino essente ze twasonze sizagamba nti oba twasonze zaaki zirina omulamwa gwagwo gwe mutegeera obulungi. I'm seeing Norbert Mao is complaining that the law does not allow any political party to collect more than 400 million from people. Sebo Norbert Mao. Bana Uganda ngafa abagala enkyukakyuka. The money we didn't give it to ekibiina ky'ebyobufuzi nga NUP. The party we gave it to Bobi Wine. Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu nga omuntu. Kale ebya party tugijeyo. We gave the money to one person, Robert Kyagulanyi Ssentamu, to finance his activities of fighting, like to fight for people, to fight for the life of Ugandans. Already gwe bakola mistake yo nga gwe omuntu. You made your own shit, man. You get? A lot of Ugandans had hope on you, Mao. Nga buli omu agamba Besigye naye alimba. Mao is the only president whom we are seeing what. Kumbe nawe oli munyampe. Kati ate ovuddeyo amateeka tegakkiriza biki mwasooka ne mugamba any party which is not in iPod will not be financed. Ne tusirika. Bobo inagamba kale engeri gye nti tukolagana n'abantu era tukolera abantu. Let us try reaching out to our people. Okitegeera. Kati ngaffe ababagira NUP ne tuvaayo ne tugamba nedda tugenda kuwa sente. Kale Kyagulanyi muveeko. Fa abamugamba nti mwana tekayo fundraising tugenda kuwa sente. Ngayo omuntu
Ochitegera. Bino bye muva ene mutandika okwogera ebya kisiru, you are talking nonsense. Already you have cheated on yourself. You eat your shit, man. Ochitegera. Eat your shit. Mbu amateka tegakiriza omuntu okusonda sente esuka 400 million. No. If you people, you wanted us to be in iPod netugana ne mugamba temugenda to send to finance the election which we are going with the election of 2026 ne tusalawo ngafe. Lwasha atebi baluma. Atebi jabalumira ddala. Kubanga sente tuchazileta. Bijabalumira ddala. Ochitegera. Bijabalumira ddala kubanga tuchazileta. Ate kati tugenda leta sente mulinya lya Kyagulanyi, si mulinya lya NUP, mulinya lya Kyagulanyi ng'omuntu. Kwanga is fighting for the people. Why are you not attacking those pastors who are collecting money for building church and the church is not being constructed year after year, collecting money from the poor people? Jesus, you are feeding 5,000 people. Why is it that nowadays 5,000 million people are feeding one pastor? Nete mwogera. Tewari, era newe mukorachi. Sene tugenda kale sene tugenda tandika okusondera omuntu okwo Kyagulanyi sina NUP tulabe bye mugenda okola ngenge ekiwulira nti guno mulembe gubaliko guno mulalamu nnyo eno generation ndalamu nnyo ebintu ebitegeerera ddala era bo byonna babikole naye nga bamanye nti tolina ngeri ogenda okuba nga obabuzaabuzamu amaaso gali wide open era bwe bakola byonna babikola nga babitegeera era nga bwe nkyogedde nti munnange eno generation ndalamu kkulu ono naye ayambalidde Honorable Muhammad Nsereko. Abantu bayongedde ebigambo bingi kuva bwe batongoza campaign wali ku kitebe kya NUP ekyokubanga basonda ssente ezinayambako okubanga zinoonya akalulu aka 2026. Bayogedde ebigambo bingi abo ba Muhammad Nsereko, ba Abedi Bwanika, ba Mathias Mpuuga. Kakati ono omwana avuddeyo kubanga abaanukula. Honorable Muhammad Nsereko, muleke okubuzaabuza abantu mubulira amazima. Muleke bagamba nti abantu bayaalanya Kyagulanyi babula mukomba bigere olwa kaadi. Kitegera singa babadde lwa kaadi oka singa nayo bajja. Gwansonga namwe mulina ebibiina ate nayo bikola ki bigaba kaadi. Mubulira abantu amazima nti ekyamazima akasajja ka Kyagulanyi kalina fete tutalina. Okitegera ke kalina obwagizi bw'abantu. Mubulira abantu nti abantu bafukamira Kyagulanyi babula mukomba bigere lwansonga yalina obwagizi bw'abantu. Kyovola bakkaadi ye bagiyayanira. Okitegera mumaze ebbanga nga mugamba abantu Kyagulanyi mufere, Kyagulanyi kiri, Kyagulanyi kino, Kyagulanyi kiri. Ate kati mwabagamba nti abantu babula kukomba Kyagulanyi ebigere olwa kaadi. Kigera twandowooza nti zino essaawa bali eyo gwe weebuuze ebbanga libaddewo mu byobufuzi n'ekiba kibadde bakuwa nti gwe obiruddemu. Lwaki tolina bwagizi Kyagulanyi bw'alina? Lwaki bayayanira kaadi yo? Okitegeera kati ate okolima bukolimi babula mukomba bigere babula lwansonga bajja mukomba ebigere bajja mufukamira nsonga alina kyotalina gwe tosobola kitegeera ekyo lwansonga bwe kito kifunangako. Singa gwe abadde mu bigere bya Kyagulanyi nga gwe alina amaanyi g'alina singa osobola okitegeera nga bakufukamirira nga bakola ki naye tosobola kitegeera nsonga eyo fiiru togifunangako. Tomanyi kyekitegeeza kuba na buwagizi bw'abantu, tomanyi kyekitegeeza kuba nti eggwanga litunuulidde ggwe. Okitegeera gwe Uganda yeekoma Kampala awo gwawe omanyi wokka wabeera ki wabeera amaanyi kati levo ya Kyagulanyi gyalimu tojja bitegeera. Eyo tuvuddeyo bajja kitegeera mpola mpola era munnange bagamba nti n'omuto akuba eŋŋoma omukulu n'akola ki nazina. Leka abaana babasomese ndowooza munaddamu ku magezi ne mutegeera ebigenda mu maaso. Nga tuvuddeko emunange wabaluseewo olutalo Ssematalo wakati wa Sheila Price ne Full-Figure. Ate mubamanyi bonna Full-Figure eyo yawagula entalo ku bbeeyi layisi era ye yabagamba nti n'ezimu amanyi n'okuzisuubula ate nombo ne bw'obanga price yaazo eriko waggulu amanyi n'ozeewola ate ne Sheila Price si omuntu gw'onyegera mu ttooke. Kati nno tosimbudde mubira mu kamera mululabira mu firuta lukadde luzibu olwo simanyi olwo olukazi olwo olukongo balwawo olwo olunakenya balwawo oba lwajjawuka ne mu ggwanga Uganda olwali lwalemere Dubai lwali lwadira lwatunda akasone ne baluzina ne luggwawo telumana gye lwazala bwana lwazunga nalwo najja wano Uganda atandika okutubasamira bakoze YouTube channel beba bakola so ne batandika okufulinga abantu nga bakola stand nga bagala sente za amini ne babba n'omukazi lukyazizza olukazi bwe bufaanana obubi
olwokuwakka ebizigo bikengeza kalina emiswa gyonna gya green gikaliko ngulumukalabira mu distance nze nakagamba tomanyiira kali kagala amasanyalaze ku pressa kaleta mu kooti kateeka mu kamera nekagamba nkwata mu kamera yonga nekagamba lukazi gwe olukazi olwo lukadde nemmala mululabako lutambula ng'olulema olutaka olumu luwanvu bwe ruti kati nno mululabira mu distance sasa kati nze nsaasira abantu abakwana abantu ku tiktok oba ku social media ndayira katonda ali muggulu ogenda kwana omuntu omutukeko osaseme ogenda kwana omuntu omutukeko okaabe ng'ekikkabi obudde bw'oyonoonye maybe n'obusente bwakuliiridde bino bye mbagamba njogeza reality nze neewuunya ekigambo kye bayita firuta fe mutuuma naye mwe mutusanga live mutya gyo nabadde ne jazz okwosa jjo kuba jjo kitwaleetera abakkiriza kuyingira oyo fulufiga yeyalutandise kakati Shira Price naye namwambalira namugamba mukazi gwe nze tojja kuntiisatiisa sikutya era nange nkwesobolera netugamba mweyabye waliwo omuntu gwempulidde ng'agamba ng'omukazi omukongo we totabula mi si mkongo mi ni Mtanzania mtagi mwambie aje hapa jangu wanu mnaongea huko sijui nini haufanyi chochote mwanamke mtu mzima kitu kizima kimezeeka ovyo hawezi kunifanya kitu chochote unaongea tu unaniweza we kwa kuongea mimi na kuheshimu sababu we ni mtu mzima hao wazee mwenye wamechoka mwanamke mtu mzima hauna hata haya eti oba Mkongo twajirwa nnyo mimi ni Mtanzania ulikuwa unasema jangu wano mumtagi mwambie Mtanzania amekujibu kwani wewe unaweza kunifanya kitu chochote ni kuongea tu kutoka asubuhi mpaka mchana hauna hata haya kitu zima kitu ovyo unaniweza wewe ni kuongea tu toka Shira Price munanga akyusizaamu ayomba mu Luswayiri kakati awo mpola bajja kwetwala bulungi neffe wetuli era nga bulijjo kubanga tubibatuusako byonna ebitambula era ga trendinga waneno mu ggwanga Uganda zena kano omuntu yagamba nti munnange mbu oyingira NUP amagezi gajja naye abantu bagambye nti Queen Masolono nti ayinza okuba alina kyabaza tikubanga ensangi zino ebintu byayogera tuyinza okulowooza nti munnange oba oliyawo nti naye abantu ngaabo tobeesiga nnyo 10 ku kinnakyo tulina okwerekeramu akasale ekkubwa wuno avuddeyo n'abanga adifendinga omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eri abantu abagamba mbu mukodo mbu tata 10 era tavaako ssente era nti musajja muzibu Bobi Wine mukodo tagaba yadde n'ekikumi anaafuga atya eggwanga nga tumuwadde obukulembeze ebyo ebibuuzo mbiwuliridde nno okumala ebbanga nga mpulira ebibuuzo ebyo naye olunaku olwaleero nzize okubaanukula ekisookera ddala Bobi Wine si mukodo just si muntu adiibuuda ku lw'ensonga kankubuuze gwagamba nti Kyagulanyi oba Bobi Wine mukodo Bobi Wine waakwata akakadde ne kessente n'akakuwa kanaakyusa obulamu bwo oba waakwata miliyoni 2 n'azikuwa zinaakyusa obulamu bwo ku ekonomi gye tulimu olunaku olwaleero ng'omuntu okwata ekyetaano ne kisaanawo mu ddakiika egi obukadde 2 ne babukuwa mu nnaku ezo zijja bba ziweddeyo nga tolina kyozikozeemu so naye mugezi akimanyi si muntu wakugabagaba ssente kudiibuda nga nammwe tezigenda bayamba okitegedde ekyamagezi kye mulina okukola kwe kukyusa omukulembeze teri mukulembeze agenda keera ku makya kukonkone ku mulyango gwakuwa ssente wabula agenda kuteerawo sisitimu ekusobozesa ofuna ssente abali mu bukulembeze buno gye batabateereddeewo ku lw'ensonga babasolooza emisolo mingi mulinga abakolerera bo ssente tezirina value okitegeera system it's all about changing system kati mulekerawo ebiboozi gundi mukodo gundi biki kyogamba omukulembeze ali mu buyinza gwe mugamba agaba ssente azigabira baani aziwa omuntu ogwo atalina na makulu n'amuwa biliyoni y'essente n'alyoka ayonoona ezo so nga tazikuŋŋanyiza mu byalo by'abanaku nga 4 kati munaku ddala mu eno system gye tulimu n'omugagga mugagga ddala byebyo bye twagala okyusa Kyagulanyi ye ansa byeyogedde byonna bituufu
era talimbye naye ndabye reactions z'abantu nga bagamba nti abo bantu ng'abo type ejo bayaye nnyo akola buli kimu ekisoboka okukonvinsinga mbu ali ku side yo naye nga alina kyakubazaako nga alina kyannonye alina kyakwagalako ndeso okuwuliza byayogera si kibi naye n'okumukkiriza nti muli ku side yamu si kibi naye naawe ng'omubaza temwemalirangamu nnyo okumuleka n'akola ki Queen Masolo ono y'omuntu gwe tulabye ebbanga abeera eno n'eno oyinza omulaba ng'avuddeyo nga kati ennaku zino era namulabyeko waliwo eyabadde n'ajjayo n'akatambawaala n'asiimuula ekifaananyi eky'omukulu kwegamba ng'akulaga nti ali mu kintu abaana ne bagamba tokulaba ffe tukulaba byonna obikole naye nga tukukumiddeko eriiso ejjogi webali kubanga wekuumidde ku NCK TV ate weerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereevu mawulire tujja kubanga tugakuwa era tujja kubanga tugakutuusaako wona wole wonna wasinzidde sigala naffe tova